okuyaya nakungi nnyo ng'Obuganda bwebuuza ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka nga bw'omanyi nti obuvunaanyizibwa bwange tebukoma waffe Buganda yokka wabula bugenda mu Uganda yonna era ebitundu bya Uganda yonna bitundu bya kyekimu era ndiwo ekitiibwa kyekimu naye era nange kinkwatako naye waliyo abakulembeze abatwala Obuganda era abavunaanyizibwa ku nsonga eyo so nange nja kweyazika ebigambo bya Medi Nsereko mugambe nti buuza mayiga Anita Amongo ne banne baade bagamba nti ensonga lwaki bamutaddeko nati zino kwekuyisa etteeka ly'ebisira naye ekyo mwena mukimanyi kya bulimba kubanga amazima amatuufu Anita Amongo yabba amabaati g'e Karamoja era mu buswavu ng'amaze okukwatibwa n'agakwata n'agakomyawo kati mateeka bwe bakwata ng'obbye ekintu togamba bugambe kale engeri gy'onkuteeka nkikomyewo no olina okukwasibwa amateeka naye oba olw'obwannaggwano obuli wano tewali kyatuukawo nammwe bannamawulire ne babalagira mulekerawo okubyogerako njagala okubuuza singa bisyaga bye byakwatisizza Anita Amongo oba bye byamugobeseza e Bungereza eyaleeta etteeka eryo bamuyita Asuman Basadiro lwaki tali ku lisiti eyo eyali sekendi nga bali bamuyita Honorable Jonathan Odu lwaki Jonathan Odu tebamutaddeko nati lwaki tali ku lisiti eyo in fact nali Honorable Odu Jonathan ng'awagira okugoba kwa Anita Amongo naye ng'agamba nti si yeyeka ne bano babbi bana abalala bali wabula balina kuba bangi era ffenna tukkaanya naye era tugamba nti eyo ekyali ntandiko ekyo kituuza twagala bonna batekebwebwe envumbo mpozi okukiteeka mu context okunnyonnyola Bannayuganda kino si kyakugoba bugobi Anita Amongo ne babbi banne e Bulaaya oba mu mawanga gonna agali mu kago kwa Bulaaya nedda kino kyakumuteekako nvumbo na kuwamba byabugagga bye n'abantu be byonna byakoze ne bya investinze mu mawanga g'e Bulaaya mujja kujjukira nti abantu bano ababba sente zaffe ba investinga mawanga g'ebweru balina zimoolo e Bulaaya balina amayumba mangi e Bulaaya balina ebyobugagga bingi e Bulaaya naye nga babibbaamu sente zaffe wano kaakati waliwo etteeka libagibiyita Global Magnitsky etteeka eryo bikwata abo bonna abenyigira mu bulyake mu kutoobola eddembe ly'abantu n'okulya enguzi era lirumira ddala okuva ku kubagana okuyingira mawanga ago okweyagalira mu byobugagga by'amawanga ago naye gawamba n'ebyobugagga byabwe ne gabisaako envumbo gavumenti ey'abantu bwe neeyingira mu buyinza ebintu ebyo nga bidde eri eggwanga so bwe munaawulira nti bataddeko bano bakayibula ba Museveni bwe munaawulira nti babataddeko envumbo baba bawamba ebyobugagga byabwe nga bigenda kufuuka bya Uganda era olunaatuuka entebe mu ntebe bepa nga tugamba muleete emaali yaffe eyo abanyazi gye baali babba edde emikono gy'Abannayuganda so yekawefube oyo gwe tulimu tetuli mu byakusaaga. You coming back in 2026? I am here. I was elected as president. I am the incumbent. Thank you very much. Nambuza kumami Abedi byabera yogera nti ntambula nnyo. Ntambula nnyo. Nti ninyanye ennyonyi. Simanyi oba waliwo emaili tutuuke Bulaaya. Singa waliwo booda esobola okuntuusa e Bungereza nga nyina meeting zange esobola ogirinya. N'engeri gye tukozesa nnyonyi gye tukozesa ate kino si kikyannyo ku nze ze emyaka gisukka 2 bwetyo bwe mbadde kubanga mbadde Bobi Wine ebbanga lyonna abantu abamu bo balabye entambula nga ndi mukulembeze naye munansaasira basita bwe batyo bwe batera okubeera ate mbadde sita omala emyaka egisukka 20. Ambuuza nti ekya Dr. Besigye okutambula mu ggwanga kindekawa kinsanze wano kinsanze mukindika nze no nkyaniriza nnyo kuba Dr. Besigye tukwatagana bulungi ffenna atulwanyisa nakyemalira ffenna twagala buli omu akwate bwakwata kulaba nga tunafuya Museveni so kirungi nnyo okutambulira nkungaane bakulembeze bannaffe bonna
bwe batambula kasita message baba batambuza eba yakunafuya oluvannyuma tusobole okusuula Museveni. Naye njagala Mwami Balamu amanye tisi asose nobati Mawonga bakamu omulimu nga bamuwadde obwa minisita ebyo bye yasookeramu naye kati simanyi kyali mu kugamba ggwanga ssaawa zino. Mwami Balamu alinga agamba nti ekkooti tezirina mugaso n'ebitongole ebikwatibwako ku nsonga eyo tebirina mugaso, nti omuntu bw'aba ng'azizza omusango nga bwe bagamba nti azizza omusango olina agenda wa minisita wa Museveni ow'abaana n'abavubuka n'omusaba ye n'agenda ewa Museveni n'afukamira Museveni n'agira. Museveni si ge mateeka, Museveni si ye Katonda. Tulina amateeka wano newankubadde tegaweebwa kitiibwa. Ne tumanyi nti bantu baffe ababuzibwawo Bakibalama, Bakanata Muhammad n'abalala abatannaba kulabikako ku lunaku lwaleero. Oluvannyuma lw'okuba nti ebitongole byonna mu Uganda byawambibwanga kulina ekirwanira eddembe ly'obuntu nga ne Wangadya gwe balonda ayikulira akakiiko akalwanira eddembe ly'obuntu ate naye y'omu ku bawagira ebikolwa bino eby'obwanaggwano, twatwala General Museveni mu kkooti y'ensi yonna era tulina essuubi ekkooti y'ensi yonna ejja tuddamu. Naye ate si yokka, ebitongole bingi nnyo nnyo mwe mujja kuba mulaba bulabi mu maaso ku lukindo, mujja kuba mulaba nga amapeesa geenyigawo emizi. Nenjagala obakakasa nti tutuukiridde buli kitongole kyonna ku lukalu lw'ensi okulaba nga tufuna obwenkanya, okulaba nga tufuna abaganda baffe abo abaabuzibwawo ate nga tujja bafuna Mukama nga y'Omusumba waffe. Okukaaba kwammwe kuwulirizibwa. Posti ze mukola ku Facebook ne mutaginga zi government zino za European Union, za UK, za America bikola. Zi tweet ze mukola ne mubasaba okussa envumbo ku bantu bano zikola. Kati ffe okutuuka meetings zino twasikubyeko bukubi kafuufu kubanga omulimu ogusinga mwe Bannayuganda mukukoze mwe abali wano ne bannaffe abali mu diaspora. Temulekera okozesa social media, temulekera okutaginga abantu bano, temulekera okulalisa. Bino byonna bibala byakulalisa. Twatuuseeyo nga tetweyogeza bweyogeza wabula ng'ensonga bagimanyi. Ffe twagenzeeyo nga bakulembeze kugamba bugambi okay okwaba kwa Bannayuganda mukulabye nti twe kuno ne bagamba mwagala tukole ki ne mugamba kaba wuyo na wuyo na wuyo na wuyo. Ate abo be batono atuuza notuuza kibaanya abalala abali targeted bangi nnyo. Omubbi omukubi ye Museveni ne banne Bannabanja n'abalala abakinyigiddemu Balukolobi n'abalala bano Anita Amongo ekyo kikyali kituuza n'abalala bajja buli alabye omusajja yavaayo n'akunamira eggwanga olenga Museveni yamukuzizza n'amufuula RDC owaffe Gomba bwe obutagambwako obwanaggwano obuli mugenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. So n'okufaananako ng'ebitongole byonna byonna ebiwambiddwa ne byonoonebwa n'ekitongole ky'eddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission nakyo kyawambibwa ekyonoonebwa. Mwalaba mukyala Wangadya nga y'omu kubawagira okuwamba abantu, y'omu kubawagira okubuzaawo abantu n'okureepinga abakazi n'abasajja okubasiyaga nga babasiyagira mu CMI. Mwalaba abamu abaavaayo ne bakyogerako Wangadya nga yabalemesa. Wangadya yavaayo n'agamba n'okugamba nti abantu abaawambibwa famire zaabwe nga zivuddeyo n'agamba bo tebaliyo bakiwani. Kaakati ebyo tebayita impunity basebo ne bannyabo. Wangadya ssentebe oba nantebe w'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu ate ye kennyini yagezaako n'okugezaako okugulirira famire zaabo ab'abantu abaawambibwa n'obbatiisatiisa okusirika okulekeraawo okwogera ku nsonga eno. Obwanaggwano eyo impunity basebo ne bannyabo. So mu mbeera eyo Abannayuganda baba basigaza ebyokukola bibiri byokka, either kwekumamu omuliro bakozese embeera yonna yonna gye basobola okustopinga bino ebigenda maaso.